nali nateesa ne Bobi Wine kino kankyogere wano nga yennyini aŋŋambye ngenda kukima mawulira Bobi teyajja ekyobutajja bwe sikirinaako buzibu naye bwe natuuka e Dubai namusindikira message nga mugamba kati tukoze tyangezako mu update okusinza ku update gye nfuna okuva e Kampala tiyanziramu mba ndi awo musajja muyita ali Mawale South Africa nansindikira message naŋŋamba Bobi agambye bw'oba olina kyomugamba agamba nze mugambe kati nenkubamu akafaananyi ngamba ali Mawale then ali Mawale agamba Bobi addemu ali Mawale aŋŋambe lwaki nze soogera ne Bobi nanziramu awo saakitegeera kati ono saddamu kwogera naye n'ono saddamu texting nenzijja entebe nga kuba nze nali nkimanyi nti wayinza okubaawo obuvuyo olw'ensonga nali part of a movement egezaako okunyigiriza gavumenti nga tulwanirira obwenkanya saamusangawo teyaŋŋamba lwaki tagenda kujja saasangawo yadde looya we wadde follow nasanga omuntu omu Segirinya Muhammad ate nga naye bw'omanyi ebyekiyaye yali azze funa hype Segirinya kitegeera si mu bubi saakitegeera ate natansindikira message kunga nti boy mwana naganye okujja olwa security issues naye easy yansindikira message nkeera kulikayo kabulazi nga kibanga bona agamba nti twagambye twesange wali ate nze ne sijja ate bwe basize ayine sigamba nti blood size lwa nsonga eno enkeera nenkugamba gaya ogamba ki saabitegeera nawulira nga ndi betrayed bakwata abaana 5 mu aba boda obanga ameka namukubira enkeera nemugaba bakutte abaana abantu bankubira amasimu abazadde nga lwo omuzadde akubira nagamba omwana wange alina emyaka 17 singa bamutwala eruzira nja kujja nkutemeteme yanza mwana wange namugamba akwesonyiwa omwana akwagala okukamala kati laba ebizibu byaguddemu nga nyina pressure nemugaba boy tukoze teyangamba mwana tobanga omusajja essimu naagijjako onfuna bulungi yangamba tobanga omusajja abasajja si bangu kati I'm being honest and I don't want to look like I don't want to be an hypocrite. This is my brother and I respect I love him. I love him. Anyway, singa Eddie Kenzo Msuza kulika yonyo mu quarantine nga woli mu kulaba ntino Eddie Kenzo ainako ebimujjeko waya olw'embeera gye yayitamu ng'omukulu ow'ekisinde kya People Power tasobodde kubanga amukulisaayo oba nga amwaniriza ku kisaawe Entebbe. Ebimu ku byamuviirako nno sinakindi okugenda mu State House ate sinakindi nti n'obudde buno atali mu mbeera nnungi n'abantu abawagira His Excellency Bobi Wine. Amanya gange nze Case